Nagambe empewo oli asobola okugeza eggulu n'ogula ejjiini lyo n'oliteeka mu kika. Kati bwe lirwamu n'olifuuka mpewo ya kika. Bayiza bwekisoboka kyova olaba abantu abasinga ayinza obeera n'empewo. Era nabadde njagala na kukyogerako ku baana bano bagenda ebweru ngenda kireeta mu maaso. Asobola okugula ekintu ng'amayembe baagagula buguzi. Nze sikulagana na mayembe mapakasi. Amayembe mapakasi bakopi. Tebansemberera. Pana. Amayembe bakopi. Bakopi. Tebansemberera. Kati oli asobola okugula amayembe ejjembe ne baliteekamu ne baliwanga ne libeeramu. Ne lifuuka eryaki? Ery'ekika. Wano nina omwana abadde mukwano gwange kuva buto andabye kuva buto noyandera nako. Yagenze okujja wano yankubira ngamba Saala nina empewo enjuuza enjukuma buyuguumi. Naye toyogera. Nemugamba jangu tulabe. Empewo ekintu kiri bwe kyandaba ne kisanyuka nekyanikokola bwe kiti nkiwa amaanyi. Nemukwata mu ngalo. Ntandika okumukwatamu nti mpike. Ngendo laba nga liyugula lyeyongera amaanyi manyi jembe teriyina mpisa. Lyo lituuka ligenda n'obuzina bw'obuyisa obubi. We lituuka teryefuga. Ngendo laba litandika okumoola amaaso ne ngamba oli jembe weda gwe mpika amaanyi gange. Era nendigamba nti oli mukopi wetoli nsemberera. Sikwagala era sirikwagala ne bwe ndifa sirikwagala. Tambula onviire. Bwetyo kyennuma mukwano gwange gwe twagala komyawo buwangwa ku ntikko. Sikusamira. Twabadde bugenzeeyo. Sikusamira. Era nga mu byonna tugenda tandikawo campaign gye bayita Roots of Africans. Tugenda kuba tukireetawo maaso. Emirandira gy'abaddugavu. Nga tugenda kuba tutambula tribe by tribe. Tribe by tribe. Mu Bacholi tujja, mu Bagisi tujja, mu Basoga tujja, mu Baganda tujja, mu Banyankole tujja, mu Badama tujja, nga tugenda kukola MDD plus fashion. Tugenda kuteekawo music, dance, drama plus fashion. Yenga mu ekigendwa kyammwe okupromotinga. Twagala kupromotinga wa gye tuva. Culture zaffe si biri ebyokusamira biri si byakugira. Owulidde egenda kubeera MDD music, dance, drama plus fashion. Ate munamu basamiriramu. Abaana bayimba byandawulo ebijja bisambe endege. Is it that music? Music. Yes. Music oyo wa culture. Oyagala ngende ndete bya bazungu. Oyagala bayimbeza bazungu. Wama tugenda kuba tugira kyo tekigenda sosola munaddiini. Tekigenda sosola munaddiini, tekigenda sosola mu ddiini. Just kasoba ngo you are a Ugandan. Ngoli muddugavu. Buli muntu tugenda kwata ku culture yo gyova. Obeerewo mazima nga wokiraba nga wenyumiririza mu bwa gyova. Baddugavu bokka abeeruso otukoze otya? Mwana wa muddugavu. Nange mugende ku YouTube mulabe expo. Gamwagala okutegeera information entuufu. Temulipira bye mutamanyi. Kuva dda tubakaabirira nze siri ku TikTok. Sibawulira. Siri ku TikTok. Nze sigabira namba yange y'essimu ku TikTok. Nze sigabira namba yange y'essimu mu comments ezo zemulaba mu comments zammwe. Nze sikolera ku simu, sikolera ku social media, sikolera omala kujja wano n'otuukako. Oba oyagala information eyaddala genda ku Expo TV ku YouTube. Naye njagala kwebaza Katonda ati ekyali mulamu. Ate mbala yatemijja kunsobola. Waliwo baayagala banzisa omutwe wiiki namba. Naye katuuka kano kalamu yadde tewasiina wannuma. Ate naye yakikola nakutegeera. N'abantu bewasindika oli mukazi mukulu weewumuze sente z'olina n'obusamize bw'okoze n'akakwata abantu bo basatu buli kimu kyompeereza nkiraba. Tokwata tozaayo gwe. Sikuddizangako ate n'abantu bo sirina gwe nali nvumye.
kubanga nkumanya okozesa butamanya na busiru. Sikutabalanga ate nawe tontabala. Ontabadde naye sinkuwoni nga tontabala. Sina mutunzi wano nzija ku media njogera byange. Totera kulumba. Sirumba. Ne bwe nkusetinga ombuuka simanyi lwaki. Sikulumba. Naye nnumbye emirundi egiwera. Osindika abantu buli kwosindika amukwata ne mukwata n'ebintu by'obomugambye aleete. Ne byonkoze byonna. Weewumuze. Weewumuze. Export TV to the world.